ensonga gye munsabye okudda mu Luganda olwaleero nga 16 mwezi gwa Desemba giweze emyaka 2 kasookedde tuwandiise ekibiina Forum for Democratic Change. Ekibiina kye twazimba ku musingi ogw'okununula eggwanga lino mu buwambe bwe lirimu ate era mwenna lye mulaba. Gino emyaka 2 tugimaze nammwe era tukoze kinene okutuuka wano we tuli. Kyanaku nnyo tusa freedom fighter omulwanyirizi w'eddembe lino frontliner ow'eddembe lino retired Colonel Dr. Kizza Besigye nate Christmas eno ennaku enkulu agenda kuzimalira mu kkomera Luzira ne munne Haji Obed Kamulegeya n'abasibe abalala bangi. Era ennaku enkulu zino fe abayimiridde wano n'abalala abatuwuliriramu n'abanoonyi b'eddembe Christmas tugisazizzaamu ebikujjuko tetusobola kuba nabyo nga bannaffe bali mu kkomera. Mu bunnyogovu obw'omutima obungi tetujja kuzira kusaba era tujja kugenda mu kkanisa mu kereziya mu masinzizo gonna okusaba oyo omununuzi Yesu Kristo azaalibwa ku Christmas eno eya 2024 eyajjirira okusimulula abasibe asimulule eggwanga mu buwambe bwe tulimu. Tukunze eggwanga lyonna n'abalwanyirizi b'eddembe mwenna ne Banadiini mwenna abakyalimu ensa mwenna n'abaana mwenna okugenda mu masinzizo ku lunaku lwa Christmas. Naye tugenda twesibye enjegere kuba oyo Yesu Kristo gwe tumanyi azaalibwa ku olwo mu kisibo ky'ente ajjiridde ffe basibe. Kale mwenna gye muli tulumbe amasinzizo tujjuse abalimu nti eno y'embeera gye mwandibadde mwogerako naye kyannaku nnyo mwenna musirise. Simanyi Yesu Kristo gwe mumanyi naye gwe mwatusomesa y'oyo eyajja okununula ensi. Kyannaku nnyo nti temufuddeeyo ne Yesu mumuliddemu olukwe mmwe nga mulaba ebigenda mu maaso naye nga musirise. Simanyi oba pajjere ennaku zino zisinga Katonda gwe tusinza, simanyi. Naye nammwe tubaloopa ewa Yesu nti mukoze kinene nnyo obutatambuza njiri ye na bikolwa bye. Tetujja kubattira ku liiso kuba nammwe mukola kinene nnyo okubeezesaawo embeera eno. Era tubasaba mukole ogwammwe nga Mukama wammwe Yesu Kristo bwe yagukola okulwanirira eddembe eryaffe Abannayuganda n'abantu bonna Katonda be yatonda. Tukozesa omukisa guno era okuyozaayoza Emmanuel Cardinal Wamala okuweza emyaka 88 ku nsi. Taata tumanyi ng'oli mugonvu naye yongera otusabira kuba gwe watumanyiiza. Banadiini mwenna gye muli kitalo nnyo okuba nga Yesu mumuliddemu olukwe ne ku Christmas eno ku bino ebiri mu nsi muno. Si Yuda Iskariyoti yekka, nammwe mulina kinene nnyo.
twongera okusabira abo be tubadde nabo mu lutabaalo luno olw'ekununula eggwanga era nga tukyagenda mu maaso. Emirimu gyammwe tugyebaza era tubakwasa Baby Jesus ayongere okubawolereza. Wano tetujja kwerabira munnaffe mulwanyi munnaffe atakyali naffe this Christmas, Dr. Nabwiso, nti Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mwena gye muli mulumba amasinzizo, mulumba amasinzizo this Christmas and pray for Baby Jesus to liberate us. Thank you.